ekiseera kyonna. Bakungubazi bannange, all protocol observed, family kanjite family yange, bakyala bamuganda wange kambaite bamaama, baganda bange, ebigambo byange si bingi nnyo olunaku lwaleero okuggyako okusookera ddala okwebaza Katonda abadde atuwadde obudde ne muganda waffe Yozefu Tamale mirundi nti obulamu bwe bubadde bukulu gye tuli era abadde alina kyamaanyi nnyo kyagasseeko ku bulamu bwaffe ng'Abannayuganda. Engalo za Katonda tuzikube ffenna. Njagala kwebaza buli kisekinnoomu azze leero oba abaddewo kuva jjo nga tusaba bannaddiini, abakulembeze, bannamawulire, mwebale nnyo nammwe okuba nti mwegasse ku mukwano gwammwe Tamale, kubanga ekyo kye yalisabidde Katonda nti muleme kumwerabira. Njagala okwebaza kwange okusookera ddala eri omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'obutandisappointinga, olw'okuteekayo nnyo okufaayo kwe eri Tamale mirundi mu kiseera kino kyabeeredde omulwadde. Pulezidenti abadde takola yekka, abadde akola ne General Nalweyiso, General Muhoozi, abadde akola ne Controller omukyala Jane Baleke, ate era abadde akola ne Office of the Prime Minister. Nze ogwange gubadde gwa kumakinga sure nti no information etuuka mu ezo offices zonna. Mbadde nkola n'omwami gwe bayita Farouk Kirunda okulaba nti nno tuteekawo ekifaananyi ekirungi eky'omukulembeze w'eggwanga n'abantu be n'emikwano gye n'Abannayuganda. Nkimanyi nti Tamale mirundi si yasoose ate si yajja okusemba, naye oluusi omuntu asiima, famire esiimye nti Tamale mirundi omukulu amulaze omukwano ogubadde gusuubirwa. Kyali mpisizza bubi nnyo kubanga ffe emirimu egyaffe girimu okwagalwa n'okukyayibwa, newankubadde tukyogera nga bwe kibeera, naye nazuukuse nga ndi musanyufu era neyanziza nnyo abakulu abo, beebalire ddala. Ate temulekeraawo kubanga mirundi alina famire, mirundi akaayanye n'ensi eno, mirundi yasooka okukyusa mentality z'Abannayuganda, eyatandika ekintu kino ekyokulaba nti abasinga babadde bakikola. Nasooka kufiirwa muganda wange Isima kuba nze namujja e Sweden. Isima era naye yayigira ku mirundi, katateera ne mirundi anziruseeko, naye ndi mugumu lwa nsonga nti emirimu gyabwe bagituukirizza. Tamale mirundi ayinza okwebakaawo, naye Tamale mirundi waali. Muyinza omutwala e Masaka, naye mbasuubiza nti mirundi ajja kusigalawo kubanga teri mirundi mulala asobola kufunika. So n'olwekyo kammalirize nga mbeebaza John, abaana mwenna mwebale nnyo obutanswaza. Gilbert ye musawo, tubadde tukolagana ffenna, annyonnyola buli kamu taata we kabadde ayitamu. Then neeyongera okusaba nti bannamawulire abalina ebibooziboozi kino kiri
omugenzi tumuwe respect kubanga ajjanjabiddwa famire ye yonna. Bamaama babaddewo, abaana tubadde ffenna, ate ng'era nsaba tusigale nga tukolagana famire. Abenga ne bw'aba taliiwo tusigale bumu. John, Gilbert n'abalala mwenna. Kansabe nkomaawo, Kazindaalo nkaddiza omukulu, naye nga sinagange ewange n'omukyala, era tubasaasira nnyo. Ate era obubaka obulala ne buva ewa taata wange Mwami Bidandisali, abadde mukwano gwe nnyo. Ku luno tasobodde genda mu ddwaliro nga guli omulundi ogwasooka, yali mulwadde naye n'agenda. Naye kaakati ku luno yaŋŋambye nti asijja kusobola kubanga munafumu, naye nga obubaka obwo obw'okusaasira buva ewa Mwami Jaberi Bidandisali abuntumye mbubawe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.